Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe nkulamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero kigenda kuva mu kitabo kya Zabbuli essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga. Wagamba nti Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu naye ekkubo ly'ababi liribula. Kirowoozeeko ng'otambula mu kkubo kyekya bulijjo kitumanyi, naye kitwale nti buli kyokola kkubo. Ng'omwana ng'oli waka olina ekkubo, omuzadde olina ekkubo, omusajja oba omwami mu maka, omukyala olina ekkubo. Gyonna ku mirimu gy'okolera, mu buulizi mu kkanisa, mu dinkoni, gyonna kkubo. Ekibuuzo kiri nti ddala Mukama amanyi ekkubo lyo? Njagala okirowoozeeko. Mukama amanyi ekkubo lyo, kubanga ekkubo ly'abatuukirivu Mukama lyamanyi, kuba amanyi n'enkomerero yaalwo, naye ekkubo ly'ababi liribula. Njagala Mukama Katonda akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo, otereeze ekkubo lyo, Mukama abeere ng'alimanyi, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Amakya ga leero nate nsanyusa okuba nti otudde mu ddiiro lyo ng'owuliriza ng'otuninze okulaba nti obeera kitundu ku puroguramu eno ensulo y'enkya. Njagala okwebaza Mukama akukuumye era nsaba akuwa omukisa ng'owuliriza. Nze akutuusaako devotion y'amakya ga leero, erinnya Bavuma Frank, nga ndi mukadde w'ekkanisa eya Kampala Central Church e Makerere awo ku Gaddafi Road. Awo nno we mpeerereza. Naye njagala okwebaza Mukama, okwebaza management ya 3 ABN Uganda okuba ng'etusobozesezza ate ekoze enteekateeka okulaba nti mu ddiiro lyawo w'oli tusobola okukola devotion eno ne tuba nga tugabana ekyawandiikibwa n'ekyokuyiga kya leero. Ekyokuyiga kya leero nno kirina omutwe ogugamba nti omwoyo oba omubiri kibuuzo. Mujjukire ebbanga lino lyonna lyonna tuzze tulaba ebibuuzo, emitwe gyaffe giri mu ngeri ya bibuuzo, naye ogwaleero gugamba nti omwoyo oba omubiri. Senga abadde mu luzungu eri yaligambye the spirit or the flesh. Naye kaakati tugenda kulaba ekyokuyiga ekyo. Omutwe ogwo ate katukke wansi tulabe kiki kigugamba. Naye ekyokuyiga kyaffe kijjiddwa mu kyawandiikibwa ekiri mu Baruumi essuula ejja kuba ya 8 olunyiriri lwa 5. Essuula ya 8 olunyiriri lwa 5. Ng'olina Bayibuli yo mukwano gwange ndaba, njagala ogiggyeyo nga bwe nabagamba kuyita mu bbanga lino lyonna lyonna lye tuzze tuyiga nti kyagala ggwe omanye ebyokuyiga byennyini naawe byesomere ebigambo osobole okuba nga tukwatagana. Naye kyawandiikibwa kigamba, nkugambye nti kivudde mu Baruumi essuula ya 8 n'olunyiriri tugenda kusoma lwa 5. Kigamba bwe kiti: kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri, naye abagoberera omwoyo bya mwoyo. Kankiddemu.
kubanga abagoberera eby'omubiri balowooza bya mubiri naye abagoberera eby'omwoyo bya mwoyo. Ekintu kino nno kigazi naye mu bufunze tujja kitunulamu tulabe ki omuwandiisi kyeyayagala tuyige ku lunaku olwaleero. Omutwe gwaffe mwoyo oba mubiri. Kakati bwe tubikwataganya n'olunyiriri lwe tusomye olukulemberwa omutwe gwaffe kigamba nti omubiri n'omwoyo kyekibuuzo kyetwagala okuddamu naye olunyiriri ne lutugamba nti abo abagoberera eby'omubiri balowooza bya mubiri, abo abagoberera eby'omwoyo nabo bwe bato bya mwoyo. Ekibuuzo kakati kankizze ku ggwe, olowooza byaki era ogoberera byaki? Amakya ga leero ng'ozuukuse abamu mumaze okweteekateeka naye abalala muli mu ddiiro bw'osiba ettaayi bw'otereza kino bw'otereza kiri olyoka ofuluma ogenda okole naye n'abalala temutuuse mu ofiisi 3ABN ogirabira mu ofiisi yo. Ekibuuzo leero bw'ozuukuse ozuukuse goberera byaki? Bya mubiri oba bya mwoyo? Yo wange bwe bagamba nti ababigoberera tubigoberera tutya? Ekyo kibuuzo nakyo kyalibadde kirungi ne tusobola okiddamu. Eby'omwoyo tubigoberera tutya? Eby'omubiri tubigoberera tutya? Okuyita mu bbanga lino tubadde tuyiga nga tulaga nti ekigambo kya Katonda okuyita mu Bayibuli kye kitulungamya mu bintu ebingi bye tulina okukola. Olunaku olwajjo twalabye nti ekibuuzo omutwe gwaffe gwabadde nti kibuuzo naye ne tuyiga nti ensi erina ebibuuzo bingi byetubuuza naye tusobola okweteekatateekera okuddamu ebibuuzo ebyo bwe tuba nga tuyiza ekigambo. Ebibuuzo ne bigenda okujja ng'ate tulina ansa yaabyo okusinga ebibuuzo tugwako obugwi ate oluusi ne tutafuna budde bubiddamu bulungi naye ate nga bitusaanyizaawo. Naye olwaleero tukola tutya okubeera ab'omubiri? Kiki ebikolwa byaffe ki ebitufuula ab'omubiri era bikolwa byaffe ki ebitufuula ab'omwoyo? Kozi njagala tutegeere nti kyoteekako obwongo bwo kyekyo ky'ofuuka. Kyoteekako obwongo bwo n'obeera nga kyolowooza kyekyo ky'ofuuka. Ekyokulabirako nti senga ogenda ne weebaka nga bwe muzuukuse ku makya, abamu mwaloose abalala temwaloose, naye nga bw'ozuukuse ku makya bw'oba wagenze mu kwebaka nga weeraliikirira waliwo ebbanja, waliwo omuntu akubanja, waloose nga bakubanja, waloose either nga azze okukukwata oba akkubidde essimu oganye ogikwata, oloota ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ate mu ngeri y'emu bw'aba weebase nga waliwo gw'abanja nti ono senga mpa ssente zange kakati mmenya wali n'enzimba wali, oli omwana ze bamanja ez'okusomero nazo n'enziwaayo kakati wano bwe nti n'enkola bwe nti kakati awo naawe waloose bikwatagana ku ekyo era ogenza okuzuukuka nti ekirooto kinnimbye. Abaganda kye bava bagamba nti ekiro kyakulimbye eki, kubanga waliwo ebijja mu mutwe gwaffe naye kiba tekirimba okusinziira ku kyokuyiga kya leero ky'oba watadde mu bwongo. Era ebiseera bitono nnyo okeera enkya n'ojjukira ekirooto nga wakiroose naye ng'obadde tonnalowooza ku bintu bifaanagana bwe bityo. Aloota okugenda e Bulaaya nga yateekayo paasipooti ye anoonya visa era yaloose nga bamuwadde visa n'ebifaanana bwe bityo. Ali mu kikolwa oba kikolwa kya kulya nguzi ayinza okuba naye yaloose nga bamukwata. Abasajja babadde bankutte n'azuukuka ne yeebaza Katonda nti kibadde kirooto tebankutte. So kwe tuteeka obwongo bwaffe kyekyo kye tufuuka. Ekibuuzo tubiteeka ku bya mubiri oba tubiteeka ku bya mwoyo? Tutegedde okuyita mu bbanga eriyise nti okubiteeka ku by'omwoyo twetaaga ne tuyiga ekigambo. Kubiteeka ku by'omubiri opposite, ekigambo kiveeko kola gwe ng'omubiri gwo bwe gubanja. Omubiri bwe guba gwagala mmere saatuuka ogenda oginoonye mu ngeri yonna, oba kufa oba kuwona oli n'aganja kunyakula ekibaawo kibeewo. Kakati naawe bw'otyo bw'oba okoze eki? Bw'oba osazeewo. Naye Baluumi essuula ey'omunaana olunyiriri olwokutaano lugamba nti kye tuteekako omwoyo kye tufuuka. Ab'omubiri balowooza bya mubiri n'ab'omwoyo nabo bwe bato. N'olw'ensonga eyo
njagala okubabuulizayo akagero kano naye nga sinnagenda kagero ako. Ababuuliza abaasooka emirundi mingi mwabawulirako nakati abamu bakyaliwo naye si bangi baagaananga abagoberezi baabwe okukola ebintu ebimu ekyokulabirako nga babagaana n'okulaba TV kubanga bw'onoolaba TV n'olaba abatemu n'olaba abakuba amasasi n'olaba Bruce Lee ng'alina engeri gy'akolamu ebintu bye omwana bw'anaafuluma oba omukulu bw'anaafuluma naye agenda kuyiga ekyo kye yalabye eri kye bakola kye bakola kyekyo kyagenda okukola. N'olw'ensonga eyo ne bagaana abantu b'omu bisibo byabwe nti TV si nnungi. Abalala babagaana nga genda mu mizannyo mu theatre nti bw'ogenda waliyo ebiriyo kubanga bo bwe baba bazannya emizannyo mubaamu ebyokuyiga oluusi naye abamu bazannya katemba kusanyusa busanyusa. Naye ekibuuzo mu bye bazannya nina kyenjigamu era bwe nkiyiga kinzimba mu mubiri kinzimba mu mwoyo. Abamu tulina obuzannyo bwe tulaba ku TV okwo n'obunyiikirira kuga n'olaba obukodo bw'omusajja omubbi oba omutemu n'olaba engeri gy'akolamu ebintu. Waliwo omuvubuka omu yakwatibwa oluvannyuma lw'okusangibwa ng'alina ebikolobero by'akoze ebyokutta abantu n'ebirala n'ebirala. Naye omuvubuka oyo bwe baali banoonyereza nti biki ebibaddewo abadde atya yafuusa atya bw'ati, abasirikale baagamba ebintu bino nti baasanga obutabo mu kisenge mwe yali asula, obutabo obuyigiriza ku bintu eby'enjawulo. Nzita ntya omuntu, nkola ntya okukulimba ne batantegeera, bwe buntu bw'alaba. Bwe baatuuka ku vidiyo z'abadde alaba ne bazitunuulira nazo nga zeeze z'abantu nti akola kino ne batamutegeera, n'adduka wano n'akola bw'ati n'anyaga wano. So omwami oyo nga byebyo ebintu bye yali akoze eki abadde mune ng'ate mwana yali muntu mulungi. Kitegeeza nti kyolaba kyofuuka, obwongo bwo kyobuteekako kyekyo kye bufuuka. Ndabyeko ne ku bantu abamala obudde obungi nga bayiga ebyawandiikibwa ne babiyiga ne basaba, oluusi mu bulamu bwabwe mulimu n'ennaku ez'okusaba n'okusiiba ne beewonga. Naye nga bw'olaba engeri gye batambuza obulamu bwabwe nayo yeewuunyisa. Ye muntu gwe bwe baga nti omulinnyako n'ogenda n'ogamba ono naye alina omubiri alumwa nga ffe, bwe muvuma alumwa oba talumwa kokubanga naye muntu, naye ng'obulamu bwe oba obwongo bwe yabuteeka ku nsonga eri era bumufudde ow'enjawulo. Akagero kaffe, omusajja omu yagenda mu katale, si lugero, ensonga zino zaaliyo eyo. Yagenda mu katale, mumanyi buno obutale obwaffe nga bwe wabaawo akatale bano baliwo abakyanga buno obukaadi, kano kafuna kano tekafuna, bali batunda ngoye, bano batunda byennyanja, kwegamba ng'ebintu byonna byonna bitambulirawo mu katale. Omwami ono ye bwe yagendanga mu katale waliyo edda abaali nga ab'emisota, simanyi oba eyo mu byalo bakyaliyo. Akatale bwe kabaawo n'aggyayo emisota n'osasula ne mujja ne mulabako, n'agikwata n'agizzaamu. Abo nabo baaliyo. Bayinza okuba tebakyaliyo nnyo kuba amateeka gaakyuka. Okukola ekyo ndowooza oba weetaaga pamiti okuva mu gavumenti muwuwa okukolezesa okuzannyisa ekintu ng'ekyo. Naye edda ndowooza amateeka gaali manafu nga batambula nagyo. Naye n'omwami ye yagendanga n'enkoko ze bbiri. Enkoko ezebbiri emu njeru endala nzirugavu. Naye bwe yatuukanga mu katale abantu ne beetooloola, yalinga akola betingi ne beetooloola. Kakati gwe bw'ojja abuuza nkoko ki zino zigenda kulwana, ngenda ziragira zirwane, naye enkoko ki eneewangula? Abamu ku mmwe mwali mulabyeko enkoko nga zirwana, ziyinza okulwana ne zeeruma ne zeebojja ne zeegoba, olutalo luba lw'amaanyi. Kakati ono omwami ye yakolangamu ssente n'azireeta n'aziteeka awo. Kati ne mujja, ayinza okujja ssaawa nga 3 ez'okumakya, naye enkoko aziragira kulwana ku 10 nga muli awo musooka mukuba empaka. Nedda eno enjeru yeesinga, eno enzirugavu yeesinga, ye ng'abaleka ne mukaayana ne mukaayana ne mukaayana. N'agamba nti enkoko nga sinnaziragira kulwana, gwe eruwa esinga? Nti esinga yeeno, oteekako ssente mmeka? Nti ntaddeko 20,000 eno bwe bigisinga. Gwe eruwa? Zonna nno zoono omwami ssente, naye ateekawo obubokisi 2, ono n'ateeka muno, ono n'ateeka muno. Ne bajja ne batandika okulwana. Enkoko ne zirwana ne zirwana ne zirwana ne zirwana, naye emirundi mingi
yalaganga ng'enkoko abasinga gye baataddeko ssente kubanga enkola yali nti enkoko gye bataddeko ssente bwetawangula ezo ziba zize ziri endala bali ze batwala. Naye yakikolanga mu ngeri nti enkoko bwe zamalanga okulwana ebiseera ebisinga buli katale yajjanga naye ng'ebiseera ebisinga oba byonna enkoko ye gye yagambye yeewangula. Kaakati olwagira omusajja omu najja n'amukeera, omusajja gwe olidde ssente zaffe ebbanga ddene okola otya okulaba nti enkoko gwe gy'ogamba ewangula yeewangula? Oba abantu abasinga otukola otya okutulowoozesa nti enkoko eri yejja okuwangula ate ne tulowooza ekyo ate gye tutalowoozezza n'etawangula? Omwami n'addamu ekibuuzo kino bw'ati, ono we wali ekinyusi kyaffe ekyokuyiga. N'addamu ekibuuzo n'agamba nti ekintu kyangu nnyo, bwe ntwala emmere enkoko zange zino ewaka okuyita mu wiiki ng'akatale kanaabaayo eno enkoko njiwa ebintu ebigezza naye nga tebiwa maanyi, neerya neegejja. Kakati mwe bwe mujja ne mutunuulira enkoko ennene ne mumanya ejja okuba akatono. Kakati nze nenzirira akatono nenkawo emmere ezimba omubiri ewa n'amaanyi era nekalya ne kaba n'amaanyi. Kakati mwe bwe mujja ne mutunuulira eno ng'ezimbye ne mutunuulira ne kano nga keezinze ne mulowooza nti eno, kubanga ate yakyusanga nga eno olugira gyawadde olugira eno kakati naye nga mmwe nnene batono nnyo ababanga n'ekirowoozo ate ng'alina yaddamu n'agamba nti ate ng'alina n'ebirala byagiwa naye bangesobola okwekyanga awo. Abantu bwe balabayo olugirira bw'ati ne yeekyanga awo ng'era bagenda okulwanawo yeekyanga n'alaga nti ye w'amaanyi. Kakati enkoko eyo kye yakola, kakati ye n'abannyonnyola n'abagamba eno njiwa ebizimba omubiri ne bigiwa n'amaanyi, eno njiwa ebigezza omubiri naye nga temuli maanyi. Kakati bwe mujja nendi omusente gwammwe. Kakati naffe bwe tutyo bwe tufaananako mu mibiri gyaffe. Gwe bw'obanga bw'okeera enkya obudde bwe obusinga obuteeka kulya, obuteeka mirimu, okukola kulungi, kubanga Bayibuli yatugamba nti okukola ataakole n'okulya taalye, ng'ekyo kiri mu Bayibuli nkijjeemu, olunyinyiza obutalukuwa kati naye nga mwekiri. Naye tekitegeeza nti tugende tukole, twemalire mu kukola ate twerabira. Abamu ne kano akadde katubula ak'okufissaawo waakiri kikulemye okufuna obudde okusoma n'okukola ki, naye 3ABN etuwadde akakisa, etuwadde ensulo y'okunkya, nsobola okutuula ng'ate bwe nnyambala oba bwe nnywa kacaayi n'empuliriza ekyawandiikibwa bwe bakyogera ne nkiwandiika naye mba nga naakisoma ekiro naye nga nsobodde okuwuliriza akasisimuka kano. Naye era ne twemalira mu bintu eby'okukola byonna gye biggweera ng'ekiseera kijja kutuuka nga weetaaga omutonzi, kubanga mu nsi eno tuli bayise, tuyitamu buyisi, tulina gye tulaga. So tetwetaaga kwerabira nti tuli bagenyi, naye we tukolera obugenyi tuteekwa okuba nga buli kiseera tweteekateeka ng'abali mu lugendo nti tuvaawo ne tugenda tusobole okutuuka ate gye tulaga. N'olw'ensonga eyo mikwano gyange, obulamu tulina okubeera nga tulina kwe tubulinkinze, kwe butambulira. Ekisooka twetaaga okwemalira oba okubalansinga obulamu bwaffe nga bwe twetaaga okugenda okukola okufuna ekyokulya, tutandike n'ensulo y'okunkya. Abamu nga temunnajja na mu ddiiro okutandika kulaba, obeera omaze okuwisipalinga, omaze okwogerako ne Katonda, ekyo kirungi. Abamu obeera olina ekyokuyiga kye wayize naye ate nojja ne tukwongerako, naye naawe atafunye budde eri bw'otandikira wano era tobeera bubi. N'olw'ensonga eyo tufisse nnyo obudde tubeere nga tusobola okuwashipinga, okubeera mu kusinza, tusobole okuba nga kikola amakulu mu bulamu bwaffe. Abamu tuli awaka nga tuliwo abantu bangi naye mutambula butambuzi, abamu asabira eri mu ruumu ye, omulala mubeere wamu, musinzeeko nga muli wamu, kubanga bwe tugenda mu maaso ga Katonda tukola okusinza, ne tukola okwegayirira, ate ne tukola n'okwebaza. So ebintu ebyo bikulu nnyo naye nga tusobola obikola ne bikola amakulu ate ne bizimba obulamu bwaffe obw'omwoyo, ne tubanga n'ebituvaamu bya mwoyo. Bw'onootuuka mu ofiisi gy'olaga
bw'onootuuka ku olwo olugendo gy'olaga, bw'onoobeera mu takisi togenda kubeerawo ng'oyomba n'abantu kubanga olina kye walidde. Olinga enkoko eri eyalidde ekizzaamu amaanyi agagenda okuddamu n'omubiri okuzimba bigenda kuba bya mwoyo nga bikuyamba. Ebigambo ebikuvaamu nga birungi. Naye n'olaba omuntu addayo ewaka bamubuuza munnange onoolya kamere nti ate nalidde dda, kwegamba munyiivu kubanga yalidde obaolyawo ebintu ebirala teyamaze budde bulya kigambo kakati buli kikuvaamu kikaawa. N'olw'ensonga eyo kyansonga okufissa obudde ne tuyiga ekigambo nga tusoma mu Bayibuli yaffe. Ekyokubiri, family worship, ne tubeera nga tufuna obudde obusinza. Ekyo nkitaddeko essira mukiwulidde. Ekyokusatu, ne tufuna obudde obusaba. Mikwano gyange okusaba, okufuna akadde ne Katonda waffe ne tubeera naye ne tumutegeeza bye twagala. Oli Dawudi yakulaga eri mu Zabbuli nti bwe yaddanga mu maaso ga Katonda bwe yalinga anyiize n'ayomba ne Katonda n'ayomba kuba yali ayogera na mukwano gwe. Nga namwe bw'oba ne mukwano gwo nga ddala omwagala omukkiririzaamu tomukisa. Bw'oba onyiize n'omugamba nnyiize naye n'okola bw'oti n'ondyamu olukwe nedda wankoze bubi nnyo, ate era bwe muba mwagalana n'ono n'akuwuliriza ne yeetonda. Naye bw'obeera n'omuntu nga tomwekakasa ne bwakola ekintu waayi simutegeera bulungi, naye enkolagana erina okubeerawo wakati wo ne Katonda yeefaanana bw'etyo. Bw'oba osanyusa ate n'ogenda, ye Dawudi era n'agwa ku bigere bya Katonda n'avunnama ne yeebaza, omulungi ggwe, ye naakola ntya nze, ye naalikoze ntya nga tompadde mukisa, ne yeebaza. Ate era bwe yafunanga ebimunyiizizza kugambye n'ayomba ne Katonda. Bwe yafunanga ebimusanyusizza n'akola ekyo. Bwe yafunanga ebimugjeeko waya ate era byonna n'abigamba Katonda kubanga yali ayogera ne mukwano gwe gwategeera obulungi. Yoyo nno Katonda gwe tutandikirako wano ku 3ABN buli nkya mu puroguramu yaffe ensulo y'enkya tusobole okuzimba omubiri gwaffe, obulamu bwaffe obw'omwoyo buleme okuzimba ennyo obulamu obw'omubiri. Kubanga wano omuwandiisi atugambye nti senga omuntu alya emmere gye bayita jjanka oba olyawo emmere etazimba mubiri, n'olya be bantu b'oyitako ng'agenda kwabika ng'alidde agezze nnyo takyesobola kubanga ky'oteeka mu mubiri kyekyo ky'ofuuka. Naye ate omulala n'abalansinga, bw'alya emmere, bw'anywa ku mazzi, bw'amanya nti okuyita mu lunaku nina okunywa amazzi bwe nti ekyo n'akikola. Naye ate n'osanga n'omulala nga ye n'okulya talya kubanga ali bize akola mirimu n'akola, n'omutuukako saa 12 oba emu ey'akawungeezi walidde kamere nti emirimu gibadde mingi. Oyo naye n'afuna ulcers, naye n'akenenuka, obulamu ne bubeera nga bugenda kuggwaawo kubanga obulamu bwe tabulabiridde. So ndeese ebyokulabirako ebyo ebikwata ku mubiri okubalaga ebifa ku mwoyo, nti omwoyo bwe tutaguliisa nga bwe tusaanidde nga tuyita okuyita mu kusoma ekigambo kya Mukama buli kiseera, nga tuyita mu kusaba buli kiseera. Ate mu kusaba okwo tetugenda kusaba nti Mukama mpa kino mpa kino mpa kiri, tukuyita kusaba ndowooza Oluganda lufunda, naye tugamba okugenda okutabagana ne Katonda. Bw'otuuka eyo n'omubuulira ebikusanyusizza, bw'otuuka eyo n'omwebaza, bw'otuuka eyo oyina ebyetaago era nabyo n'obimutegeeza, kakati ye n'alyoka akuddamu. Ng'emabegako bwe twalaba ng'omukadde Peter Sserwajja atusomesa ku nsonga eyo ey'okusaba nti Katonda addamu essaala zaffe n'agamba nti nkuwadde, ate oluusi n'addamu essaala zaffe n'agamba nti lindako, olulala n'addamu essaala zaffe n'agamba nti nedda. Naye ng'ebyo byonna abeera abikola olw'obulungi bwaffe. N'olw'ensonga eyo nsaba tweweeyo obulamu bwaffe mu ngeri ey'enjawulo tusobole okulaba nga bye tukola bizimba obulamu bwaffe obw'omwoyo. Naye n'obulamu bwaffe obw'omubiri tetubuleka mabega, tulye ebyo bye tusaanidde okulya okubeera mu bulamu obulungi. Naye omuntu n'ayita awantu buli omu n'amutunuulira nga beewuunya, ono yabaaki olw'okuba oba olyawo omubiri togulabiridde bulungi.
waliyo mikwano gyaffe nga balina obuzibu oba bulwadde abo nedda naye olwokubanga mu kasimuka kano twogera naawe awuliriza gw'omanya obulamu bwo bw'oba olina engeri gy'otatambulamu bulungi oba mu ndya oba mu njiga y'ekigambo oba ng'okusinza olaba kubaddemu ebituli mu maka gammwe byebyo bye twogerako owulirize mukwano gwange otegeere nti kubanga bwe tuli ekigambo era ebituvaamu ebibala biba birungi naye bwe tuba tetukoze ekyo ne tugenda opposite ate n'ebituvaamu era babiraba ne bamanya nti waliwo omuntu lw'okola ekintu oli n'abuuza naye osaba ddiini ki nga yeebuuza kubanga ebintu by'okoze tebiraga nti mulimu ki muggwe mulimu eddiini yonna naye omuntu alimu eddiini oba amanyi Katonda omulaba ku bikolwa bye kubanga ekintu ky'oba walidde bw'obanga wayize ekigambo bw'obanga wakeeredde mu kwebaza era olabika nti wakeeredde omwo n'olw'ensonga eyo olwaleero makya ga leero njagala okukubiriza mukwano gwange ndaba era mpuliriza oliise obulamu bwo mu ngeri ey'enjawulo oyiga ekigambo ofune obudde obw'enjawulo bw'osabira tulina family worship naye ate osobola okufuna akadde akakonga ggwe kubanga bwe muba mutudde taata maama n'abaana waliwo byoyagala okusabira nga bikwatako naye nga tosobola byogera nga muli awo so akadde naawe ako kajja kukuyamba omwoyo gwo gubeere gwa njawulo olyoke ofune ebibala ng'oli mu nsi muno abakulaba bakwegombese oba baagala okubeera omuntu waabwe nga mukwano gwakolaganika nawe naye ate era enteekateeka eyo ey'okuyiga ekigambo ey'okwewonga mu maaso ga Katonda buli budde n'ey'okusaba egenda kutufuula ab'enjawulo tusobole okusikira obwakabaka obutaggwaawo. Mukama abampeera omukisa nga mutandika olunaku nga mugenda okukola naye nga temunnasimbula katwebaze Mukama olw'ekyokuyiga. Mukama omulungi ow'ekisa tukwebaza kubanga obadde wamu naffe otuyigiriza okuyita mu kigambo kyo otuyigiriza nti tulina okuliisa emibiri gyaffe okubeera ab'enjawulo titulina okuyiga okuliisa emyoyo gyaffe nagyo okubeera eby'enjawulo olwo tusobole okuyita mu bulamu buno obw'ensi nga tukola ebyo ebiweesa erinnya ly'ekitiibwa nga tukola ebyo ebyegombesa abantu abalala era ebitukkiriza okubeera mu society nga tuli bantu balungi. Saba ekisa kyo n'okwagala ku bibeere n'omuntu oyo andaba omuntu abadde awuliriza ng'agenda okukola emirimu gye ate waliwo n'abatalina mirimu nabo nsaba obagabirire okuyita mu kisa kyo n'okwagala kwo gwe nannyini ggulu n'nsi. Twongereko ebirala bingi abalwadde abaliyo nabo basumulule era obasuuse ebirala bitugabirire ng'okusiima kwo bwe kuli okuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe omukisa. Yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.